njitadde mu flight mode. Kale tubaniriza Saturday eno. Ndi wano ne muzeeyi abantu ennaku zino bakutumira nnyera bakwagala nnyo. Ate social media erimba. Social media terimba. Terimba. Once you have credibility, you see, public muje mutamanyi. Operate like a lizard, not a snake. A lizard, munya pawe chevagulanga, munya agwerira munyale. A lizard is innocent. But a snake, once it is sighted, is killed. Kakati munso yino okubeera ng'oli objective. Media ya Uganda teri objective. Social media teri objective. Ne bwoba ovuga emmotoka, automatic, n'emmotoka eya manual, you must observe. Obugundi bw'oluguudo busigala bwe bumu. As I explained, today's reporters are the bloggers. If the bloggers are not objective and they become mercenaries, bajja batta. Kati nze mbadde nina case. Nayomba n'omu Pakistan. Pakistan yankubidde esimu, is a humble man. And I'm going to meet him. And I want to apologize to him. Why? Because for me, when you come and explain to me, Pakistan yatunda mmotoka. Naye babadde basaze amagezi. Omwana ngaka nti nze muzaala. Ani. Naye omwana oyo era nze muzaala. Kuba taata we yafiira mu kabenje ka Semwogere mu 96. Yali reporter nga bamuyita Luwemba. Kati abaana abo abaana baddamulira abaani. They are my children. Banku bidisimu ngali kalizo bamukutte. Konze kiki? Tinapangisize emmotoka naye agipangisiza agitunze. Koze group eriyeji. Eriemu. Bosi yakikuza owekalisizo. Bali bakubbe. Even the OC must be charged. Kati the Pakistani naje emmotoka ye. Naye olabye enkola nti oli yagambye omulenzi. And how many times has he implicated our family? Nze sizanyirwako. Bana abasajja badangulinze sente bilioni 10 bilioni mmeka nagaana ababoganize. I refused. Sinza kwata sente za musayi mu ngalo. Bijja mama wa muzinga, bijja banoonya. Nze kitange we bagobera abayindi was a powerful man. Taata waffe yatugaa sikutte ku bintu by'abayindi. Baana bange njagala mukule nange bwendi. Kitange had all the chances of becoming the richest person in my area. Ekalisi. Teyabba. Mirundi teyabba. Nange nina chances zonna ezinfula omugagga mu Uganda. Nagaana okujogebwa. Nagaana okukiza organic case. Nagaana abaana okunjoga. Because we have a future. Kakati kamba boli. Story eno girabe yakatonga. Ask two things. Nti when was Katonga constructed? Luno lutindo luliko. Amazzi ge lwatutte. Balukola ddi. Simanyi. Look, bakita downloading. Sezibwa. Ebyuma byolaba ku sezibwa babijja ku Temuzi. Ogweranda. Kabaka wa Buganda yali tasala sezibwa, kabaka wa Buganda nga tagenda sesi. Eriyo kabaka waayo. Kabaka wa Buganda teyasalanga sezibwa. Gendo laba olutindo lw'ejjinja 1954. Naye damu y'ejjinja yakolebwa 1954. One of the innovations when the British were going, Mulago Hospital. Umeme. Bajitanga UEB Buganda invested mu masanyalaze. Naye kwamanya abasajja b'Emmengo kye baakola. Bagamba Abaganda nti amasanyalaze bwe gabeera mu nnyumba batuleefa. Abaganda ne bagana amasanyalaze. But all of Buganda installations amagombolola were getting power free of charge because Buganda had invested in UEB. Era olunaku olwa independence, before independence, olunaku lwe babalimbirako. Bw'oweka nti lwe yagenda Emmengo n'abawa bendera ya Bungereza gye yajja eriruddawo. How can you say that the time I became a married woman is when I became a virgin? Stupidity of the highest order. Naye amasanyalaze gavaako Emmengo. Kabaka baali bagabula.
amasanyalaze gavaako. Why everybody wanted to see independence celebration. Bakwata abakungu ba Kabaka nga bateeka ennyama mu kooti. The first time power went off in Uganda was on the 8th October. Independence. Inaroba alubalimba. Uganda yali egenda kufuna independence in February. Obote n'abaga nti nedda Beni ababa kubye. Muteekawo nga mwenda mbule owekenti lwe yajja wano n'abawa independence. Mama. Namaye gambu munnamateeka nga naye awuliriza ebyo ebyobusiru. Kati Buganda yo teyafuna independence. Erirudda wa. Buganda was going into Uganda. This marriage, a married woman, can a married woman tell you, the day I got married is when I became a virgin. Buganda yali egenda yingira Uganda yawamu ate tenza funa independence. When I got married is when I became a virgin. Obwongo sibuyina. Kitange yawasa omukazi omugezi. Kati bino Abaganda bebaga nti mbo Buganda yafuna independence bifu. Eriruda bifu. Kubanga eri mu Uganda yawamu. Yajja mu Uganda. Yawamu. So how did it become independent first? Yasoka kudiza fe buyinza. Buliri ngala. Obote yabibatega. Kati 8th May, 8th October. Ya independence ya Buganda. Then 9th ya Uganda. On the 9th of October 1960, Buganda declared its independence from Uganda and appointed a committee committee for the independence of Buganda, headed by Iculi. Secretary was Mpanga, Masembe Kabali. Nebabatwala sente za Buganda pound de mitwalaga bagulewe bitebya bya Buganda ebweru. Nebaziba bagoma Busia. Bampanga ba William Kalema ba bikundi binayise obate nagamba mbakwati bonna ne badukira mu UPC era nze kasana tegeera nti bampanga babba sente ezo mu 1996 ba binayise pound ya Bungereza emu yali mu sente za Uganda abiri akabiri twakaitanga ka pound kakati tukubisaamu emitwalo 40 eza pound babinayise batwala sente mikati that time mingi era babakoma bekweka Busia ulichokolo atotomia the Luchoko has no powers to declare. Buganda has declared independence 3 times. Kati obate olokwagala kuba Beni Kiwanuka, we are going to have independence in February. Najiteka ku lunaku lulirwe nyini. Uganda independence yainaba mu February. Najichusa najisa ku ya Buganda. Buganda nebeera 9th October Uganda. Nimeyeka ni makubuye yasoma. Mayeka ni makubuye omugande yasoma atakali yabwerere nga ina feudalism. Bana bange temberanga na feudalism. Nimayeka no omutwegwe nabana Abaganda no ba amugende mukebere polo lunaku bendera ya Buganda je bajja waggulu ya Bungereza erinye waggulu. It was a courtesy call to Mengo. Ate ekyamulese kyali kimu obate yayina emyaka 37 nga Mutesa yayina emyaka 36 nga Beni Kiwanuka yayina emyaka 39 nibaga abana kuba nabayendongo mu governor yani oyo weekend yali celebrating emyaka 27 nibaga abayaye mu batwale mu yaye munne ngono afukula kakari kankoboli nti look what this story I'm telling you. Ebye Katonga. Katonga. Omugga Katonga gwasaze kwa masaka. How long? Batugama mu phrases. A lot of water has gone under the bridge. Omugga guno Katonga bakokolera. And Katonga is strategic. Bayina no mudali Katonga. Negadafi bali bamuyise Katonga. Era mukamba bulire. Gendo some ekitabo bakita Mwanga 2. Museveni yagoberera Mwanga. Strategy aware rwanira Katonga bali on barracks. President we alwanira. Nkugambye nti Mwanga ne kabalega. Kabaka Mwanga we waliwo ekitabo lunyigo yekiwandika Mwanga 2. Museveni yastandinga Mwanga ne kabalega. Ngije bakubamu abazungu. Kakati ono nkubulira. Nti kakati kankubulira. Kino kitegeeza ki? Bokedde kyekubye. Nti wano tewali baddewo olutindo lwa concrete. Wali baddewo olutindo nga luva eri waggulu. Nga lubuuka amazzi. Temus nkugambye nti kusezibwa
ebyuma bayabijja ku Thames era nalwo naye olw'okuba obusiru bwammwe Africans abasajja bagambye sezibwa mbwa sezibwa yeeyerudde mbwe ebitooke byavuddewo ebitooko tebiyina gundi bibeera ku mazzi ng'obubbula bibeera ku mazzi waggulu amazzi gabitwala abasamize ne baleeta enkoko kakati omanyi waliwo ne baafiira egindi ene Masaka bukola yeeyerudde naye waffe gyebiri kati waliwo ennyanja bagite kijja na balola kijja na balola ejja bagiraba nebatta kakati kitegeeza ki we don't have scientists who can tell us nti kijja na balola evaawa kijja na balola ekala ekitegeera liiso lya nnyanja oba ekikono kakati mwe era kamba buli kati bino ebya concrete byendaba bye bazimba awo babikola ddi when was it done this bridge was it done obanga mukyusa oluguudo lw'ejjinja did you think about this one kakati kankubuulire kyobulaba nkambasekerera mpandiisa akatabo kange back to the old mujini ti ebintu bya Uganda byonna tuyina okuddayo we twabulira basoma bayibuli ne bagisoma ne bagiteeka eno bya busiru byonna biri matanka kamba buli abasajja abalaba emunyenye nga Jesus azaaliddwa baabula ne bagende Bwakabaka ne babagamba baddayo gye baali babulidde emunyenye ne bagiraba. What we want to do is to go back to the old mujini. Let me tell you, omukazi ono bamuyita Mpiima. I have people came to meet the Bazungu. Never you people, go and tell you Museveni, I was working in the State House. Go and tell your boss, Tuina project in Uganda, this is fresh water. The only thing you can have is bilharzia. Amazika no go na agafuladi tujengako tuzimbe reservoirs tukateke mu tukatwala ebweru. We can even take them by air or we can take them through a pipeline. Omukazi yalaba Museveni omulundi gumu ne bamugoba mukyala yamateka kana omulala kuba babbi. We must go back to this woman's idea. Yali agalo solving ekizibu ekyo ekyakatonga. How can you fight fresh water? You go to Egypt. Egypt bw'oba aba toyinza kunaaba mu bbaafu gagenda kabuguma era bakuga nti kavudde mu toyina ki. We have fresh water. Gaddafi used 3 billion to get fresh water from the oasis. Yakola mani medire. Nemwe abayina fresh water. Amazzi ne gasala. Kati ogamba mukyala yali agala kuzimba ku solovinga lutindo lw'ekatonga. Yafuna programu wano. Ne bamulwanisa. Yalaba ne president. Anti nga bote baagala Museveni akoleyo success story. Ono owagalubindi muhozi gwatukubidde. Bonga be bali mu kintu paka lwe baneeregamu tasobola. Kati olupapula olusooke kakati olutegedde olutindo. First of all, there are 2 issues. How long have you era kakati okimanyi nti bano abasajja abakoze oluguudo ku ddaamu Abajapani bagenda bawa oluguudo kubanga mulina oiro olutindo bagenda kubawa olutindo. The Japanese are going to offer you a bridge or another steering country because you have oiro. Hey, kakati ababbi bagenda kujja kubanga Katonga ne boyite gombe era gyali yetoloola naye nga amazzi tulina abagagula. Mukyala Mpiima, the woman is called Mpiima, bamuwangula ne mu kalulu naye nga waliwo ababbi abasuma amin muhoza ajja bajjawo muhoza ajja kutuyamba babasuma kubanga bano abasuma bo babadde baagala Museveni agwe era omusajja yagambye I want to establish Muhozi is a slogan. For me, it's Chinese democracy. So I have on the bino ebintu si byakwesooka. Ensi yakutamwa, abantu bakutamwa. Mwene boba n'ekirungi mu America waliwo Madison ne Wilson babaga buli omu aleeta ebibyo mwegatta omwabeere president bulawe kwe kuleeta gundi
yagambye bwajja kunzita ngonzita otya I will kill this man. Bagambye tibajja kutta. Yagambye professor, I'm tired of this man. My family is cracked. So you know kyojja kunkola. Omusajja yatta kijja na ngoma yabonaabona. Nenvunyu ogisasula ggwe. Nenvunyu ogisasula ggwe nga wanzise wankubye essasi. Ne ejjogo lyo nankukuba ne ndikumala muno kana kayina olutu olukalinga olugosi lw'embizi dako nka kuba akanuka ennyo. Kati gwe abatemu tobatya. Sibatya. Kozi wanga naawe oli mutemu. Nanga mwekira. Naawe oli mutemu. Kakati okitegedde nti we have two things. One, nti Abajapani bagenda tuwa olutindo. Ayina tuzimbira olutindo olulala. Kuba tuyina ki oyiro. Two, nti wano amazzi gayina agagula. Kubanga I understand. Tuyina agreement kuleka Victoria. Tetuje sharing Africa. But to beat this issue of agreement, omuntu akola ku katongo okwo nakola ko reservoir. Omugga katonga gweta akola ko reservoir. Yes. No gatunda. Mazzi ne gakendera. Buli wa flooding nga wonna gajeewo gakoleki. This is not mbabulira. This is done. Kisoboka. And it is not government. Sika sayija. Abo bakasayija bali Sinairo. It's not Kasayija. Minister of Finance omulamba goita Sinairo. Yes. If they can steal iron sheets. Chikambo nga kinene. Kati nze nyizo kubanika y'omukazi. You see, this country, kakati nkubulira. I have a lot of people who are to invest in Uganda. But what is the problem? Nti mwakakaniji eritayiza kukkiriza kuinvestinga mu Uganda nga ye reading manerenda. Ono yafudde. Sente zonna zibazikiriza. Yabadde reading manerenda mu Uganda. Yes. Ngabadde reading manerenda mu Uganda. Kakati bano bayina kwatibwa ko musajja mukambwe nga muhozi. Sente ne zijja muhozi nga yafuze eggwanga emyaka ebiri egisooka tubabagagga. Kwa ababbi baba bagenze. Naye omugagga musajja mukakanizi yali mu finance n'alemesa sente zonna ne bateekawo ekikampuni kyabwe semanyani ayo Kibirango namuga akwata ku sente zange ezange ziyingira sente ziyingira eggwanga tebazikkiriza kwa bo bagasigala nga be bamanerenders wamma kivulanga mu Uganda abantu bambeewola nnyo the manerenders bagana sente mu ggwanga timwembagamba ti oyo musajja yazzi nakuba omusajja essasi Kenya kyaliyo ono omuyindi gwe basse omusajja yajja n'azannya mu byuma byammwe yabamukuba obukadde obwo obwa Kenya nabagamba mumpeeke emiliyoni emu ngende sente muzikubye naye wakiri mumpeeyi bayikatisi ziriyeeka baazi mumanye ejepeso n'abakuba n'abamalawo yabakuba the man destroyed them. Kati ono omuyindi gwe bakubye amasasi we must have ku parliamentary avenue we must have investigations nemisana tuku anti nkubulidde nti bano baba n'okwata miliyoni n'omuwola w'omuntu nze mbiraba loans salary loans omusajja n'omuwola miliyoni mwe n'obba ebintu bye ndabye ono gundi mbulango region mbulango gundi ono weera ngono mukebere ono Lango chief warns against social media abuse. Is he realizing this now? Haven't they been attacking him because right, left and center? Did he raise the matter? Mzee sagala tugende ku bantu abo. Abantu wandutina atubagenda kunkola ki? Nze sagala tugende ku bantu abo abe. Yes, we must mbusemanya abengolo bajja kutta. Abengolo baba batta baba kubane baba jawan. Understand? Tuchita empathy. Wemba nsoma mugundi atefa Abaganda tuli balogo era abanyankole ekibaleetedde obuzibu ti Afende Muhoozi has refused to meet this man. Afende Muhoozi president yamugamba nti gwe gendo wetondere Muhoozi omusajja agamba tamulaba alekawo essimu ye tamukubira. Let me analyze for you gentlemen. One, what does Muhoozi want from you? My brother, are you realizing that Muhoozi is your brother today? By the time you hired Kenyans to destroy Muhoozi, had you forgotten the blood relationship between you and Muhoozi? No.
kati Genomozi yagana okwata essimu yagana okumusinga amukubira tamufuna president yamugaya agenda amwetondere Genomozi nagana okwata essimu agamba mu Mirundi nze nganye Muhozi I can kill him you cannot kill me nebo telebone bukibona nebo factory mubabo uchane babo malabo you don't know how powerful I am in this country and I'm not influencing Muhozi no Muhozi doesn't want you tamwetaaga by the time if I did not intervene you had spent billions either we gwe wasooka okugamba nti amulwanisa nze nabagamba nti baguze banna Kenya bakamala baani billions bafuule Muhozi comedian ate obujinga bwabwe Museveni bwe yabayita ne bakkiriza nti teepu yaabwe kakatambi bakakwira president yakabayitira kana akabana Kenya ke wayogera ne bakkiriza ati bakkiriza mbukaabwe n'abagamba mugende mwetondere Muhozi is Muhozi interested in your apology Agina what does Muhozi benefit from your apology nothing what does he lose in your apology kati bagamba nti gwe agana Jeno kwate essimu omusajja yagambye nalekedde Genes igundi ye chairman w'essimu n'enjerekawo teyankubidde Mirundi yatutawanya Mirundi yakola ki even my family is cracked no tobala Museveni tayinza kutamwana we you see I've invested in this project for 3 decades yes why should the Christian invest in going to Mecca you invested in a wrong project you invested in exporting a pork to Mecca Muko cannot become a president when the president has his son Omuko tayinza sikira president ya president na mutabani we nemvunyuzi wanda kali ewamwe obujozo obwo bubagwemu kati yaya agenda kutta bagambye nalabye professor ngaswa kulinga no this man what we do let him get his money kana kayino rutoro kalinga olukosirwa embizi we must sit with the members of his family ngende kukuba akatambi kasajjako ngende kukuba akatambi olaba alogansi ntegane sit with you you grabbed my money from the president you grabbed my money from a Canadian forcing me into negotiation I'll never talk to you Kambabuli the rules of witchcraft sisobola kwogera na lwabo amateeka agafuga eddogo bwe gagamba kati wabaloga bayina kusuula nagende waffe n'enkaba baakaabye mandwa nze ndi mandwa ekanisa yange wakati liwo okatera mandwa nti njeneseza akayo kali bakaliija emandwa ekuba nekuteka ku ttaka toyinza kujereegamu kati abasobola kwogera nabo wabalogadde era anagende waffe n'enkaba bayina kuteegula profesa yabagambye nze mukindekere Mirundi afune sente ze ja kwogera naye kano kakala mbuntu olenako gwotula nani gwe otula nani ayine nagishi ayine omusagama otula nani kalenzi gwe kali kala wazambo baja ayikane genda okuwenyoko kakati the issue is nti Muhozi aganyo basi sinkana in fact it is Muhozi has where to go this at 4 waliwe yekweseyo Genomozi kusaa 10 nawe alaga waliwe yamuyisa omukulu kakati oli yekweseyo musangeyo Muhozi doesn't want to know you why politics is a perception everybody knows that Muhozi is the next president buli omu yenna kati adduka buddusi buli omu akitegedde most of the people who come to my family to my home most of the people who ring me want to work with Muhozi buli omu government yategereje Genomozi yaddako era kakati gwe tulaba ebungereza kati baategeera nti bano originally baali bamanyi ti Queen tagenda kuwa Charles boyinza nga sente bazitwa nga bali kuba n'abato abato bwe beeyonoonye olwa maama waabwe omutima gwe balina ku maama waabwe Queen yalegera Charles kati abangereza midiya yaabwe eri kwani ku Charles kati bamuwaana ennaku zino kakati kokireke gwe walabyeko Queen omubi naye Pamela kakakazi paaka si kabi nekumukolo gwennyini n'otanyirira naye abangereza ekyo tebakikuba Abamerika Bush yagenda n'asesemera ku kijule Japan ekifaananyi tekiriyo no kati olabayo omusajja nti Biden mukadde ne bwagwa ebwantu ng'abadde olw'obukadde tebabulaga because is going to do what
tebalaga bakijustifyinga. Yes, abazungu be bakola. Kakati ffe today Muhoozi yaliwo ye next in line. The next president. Why? This man has no options. One, what are the available options? One, the available options would be to sponsor a candidate. Tamina. Kubanga ye namulabya yogerane professor. I have the Chinese model of democracy, socialism. This man, MK is a slogan. Two, Uganda is not like doing exams. The person who is in charge is Museveni. Whether you have a very good project, you are intelligent, you have what? Nga Museveni akureject. Ebyo gendo bikolere walala. Awo tojja kufuga bwana, tojja kufuga. Backward the area of concentration, trade. Nabalabye jone mukula. Mukula lemedde ku kisaawe ky'ennambooni. Mukula kenna kkuba obutambi. Mukula ojja kudduka oliddukira waabwe etangula. Nze mbakwata. Captain lwaki tomuleka? Mukula ajja kuddukira waabwe etangula. Mukula bayagala amanaging ekisaawe. Kyennamboole kyova olaba kano akavubu kamwe kali kalemeddemu. Mukula naye gwe mukula ataggwa mu bintu. Tukuze mukula oli mu bintu ebyo. N'ogenda mu nzige n'ogenda wa. Ekiteeki tava ku ssenjegero wankindo. Naye lwaki mukula tova ku kisaawe? Kuba mulabye mbalabye nze ebyuma byange bibalaba ate banankola. Kirumi, every market that comes out of me is paid for by a relative. Njagala mbalageko. Njagala ndage ku mulenzi ono ani akubantu nakana kalina olutwalo kalinga olugosi lw'embizi. Akanereegamu. Hayi kanijevu Mirundi ejopo genda okuba ennyoko. Nagenda balumba nalimba manyi. That's why for me I know. Nti ever since Muhoozi nabagamba nti nawulira eddoboozi lya Muhoozi nga mpa obwogezi bwe nga ninga Lazaro ali mu kabbuli. Museveni yali ansudde mu kabbuli. Museveni yali ansudde ku kasasiro. Yali ansudde ku jirikiti. General Muhoozi weyakubira. Master's man be at the same rank with the butcher man and kusasira. Then where did I go to school? Kati General Muhoozi weyakubira wawuliranga Lazaro. Lazaro ali mu kabbuli. Nga Yesu amuyita. Era since then I'm elevated. Muhoozi yampa. Abantu abajje wanga baleeta enkoko abakanyuga embuzi. Enkoko bakanyuga mu kikomere enkoko bakanyuga nange ntwale wa Muhoozi singa nali mubbi. Kakati bagenzere bagamba simanyi muwanga. Wali wani. All of these bogus organizations you are doing cannot fight Muhoozi. Why? We have so many organizations in the Catholic Church. But an organization must be recognized by the Pope. Balonze muwanga, muyanga, ngasimanyi omwogezi wa Muhoozi ebyo byabwerere mbubaga tatugundi. No. Are you recognized by Muhoozi? Are you endorsed by Muhoozi? Everybody wants to be associated with Muhoozi. Wachawedde ono yakubiddwa. Later yagala boogere. This man, he talks about it. Has killed my career. What did you do to my family? We have families. The man is not mindful of. Don't I have a family? Are you metallic? Go over. When Nalabango Inanga to Yarum. You have killed my political career. Kill me and the sea. When you come to radio, get back one Muhoozi Zirio. Muhoozi Zirio. Say, Nakuzino man. Yes. Yagenza Mukambara State Council Nagala Company America. Ah, really? You're good. Oh, your Mukanzi figures. Figures Kisaka. Samani, a day or said. They use can't we use this money and go on his corridor? Good does not corridor. Do you know that we have reconstruction and we have resurfacing? Or good or to Katavarangako? But you will see the Chinese offering. Tugenda kuteeka olutijo olwaba China olwaba Japan ngobe bateeka oluli so katonga bagenda muteeka ko olutindo anti kati bamanyi tuyina amafuta Abajapani bagenda ngaye bazimba luli olwo yenge kizibu ekiri wano to whenever Lake Victoria floods amazzi gaine jegalaga kyobera ndi mwala zika abantu mbiye Katonga was a very big, huge river. When you study geography
Katonga was heading to Indian Ocean. Ngabula Mayanja Bwapino Nagina Natuka Kunyanja, Obugobuton Wiblinkizaj. Katireka Victoria was made by downy warping. Downy warping means Wajawechu won't connect Futi Valley. Kati instead of heading to the coast, Katonga Naragawa, now you come Victoria. This is why the source of the Nile is the highlands of Rwanda. So Nairo Kagera. Sinairo. Speak Yalimba. Speak Yalimba. Kakati mwe. River Kagera is so Nairo. Fresh water. Amazika no nebo ganywa. Ne kunyanja ofira kenyonta. Why gadi solote. Ne sea fish. Kakati omukazi oyo mukyala Mpima. Museveni would appoint him, appoint her, Minister of Environment. Mavira, Yati Sabayin. Young Museveni wa fire brigade. Akosa fire brigade. Nti Mavira, Mama Mavira, Bampuka Basaba, and Basaba Yindi, and China Abawa. Poganam Tualam Yisafi, Tuale Mirau, who must change this. If I want to get a Minister of Environment, should be Muchala Mpima, a former MP, Adirugazi, has people who are back in Dakano. Amazri wakakole chi. Amazika no wakafuladi kana kole katupoja wabunya. That would be put in a reservoir. Ndikakati amazika koko naga genda mukatonga. Tuwali bade tuina pipe weka kuba ngea amafuta. Nikabera stored. Kakati ogambye bazimbe ko reservoir umuga katonga. Yes. Echo kitegereke. Huge reservoirs. Kakati echo. But when it floods, kabera muntu katunde ebweru at one time Zimbabwe was selling fresh water to China and other countries. How can we be poor? Nobody will. This is why. When was disappoints me, Njakutegera nti ndiko ekikolimu. Era baba kugamba, mumugambe, mwogere, bwe bagenze egimu tebamututte ono yanniya konyo, omukoya yanniya konyo. Okunjoka kwe banjoka mu State House sikusubira nakusanga mu Jahanama. Yadde muliro gutazikira siri jogebwanga bana. Ekitegeeza muhozi talina kyagenda kunjoka kigenda kuntuusa. And two, me I don't want to be a minister. I want to go home and do my things. Tayagala kuba minister. Kono kenyo. This man must call up members of his family. Gwe, bayite tulabe. Kalenzi gwe, tutule olabe. You take the professor's option. Give him my man and I go home. Atenga mpagira muhozi. This man agreed. Once he's given his money, goes, who are you to dictate on me? We, ubuyinzo obujawa, obundagiro genda. Kakati mzee, tuogereko katini. Akatambika omuyindi ogambye, omuyindi ekyamukubisiza amasasi. Ne lwaki mu space ya wiki 2. Andi ngubolidde, let me tell you. Wadde police wajivuddeko. Temumanyi psychology. Abantu buli laba yakoze ekintu baagala bakikole. Kati okuva ebatayisima n'abantu abangi bagenda kufa. Kulinda gundi babamuhanginga Saddam Hussein abaana bangi mu Buwarabu behanginga nga bakwita kuzanya. If one person does something nemutakirwanyisa, others do it. Kiba kifuuse common. You address the how these people lend money. Tiotwala milioni emu nobbe enyumba yange ya miaka 10. Minister, Minister of Finance. Kati obono omusirikale yakubye omuyindi esasi badde bamusindise busindise. No. And let me tell you. Kwa ennaku zino bakuba abantu bokka be baagala. Trace him. You find out where he is. Taina byenku abadde tafuna se. Ne ku parliamentary avenue wali security bwetyo n'atambula n'agenda bwatyo. Yes. Naye mwe ekibakolo bina bagamba nti once an incident occurs, you don't investigate it and find the solution. The president here yakugambye ti obanga omusajja ono yalwanidde allowance ziba zijjewo. Obona omusirikale yasse minister waba yakuba minister allowances president agenda zijjawo ngozijjawo allowances ayagala zijjawo. Ye Museveni agamba nti balwanira allowance. No, these people are not fighting for allowances. The people nti embuuzo gye mwekigere, these people are fighting for enguzi. Nti kulebadde yafuna sente n'atamuwaako. Nze yokufa kwa minister yetu. Anti nze nkubuulira ti ye Museveni agambye nkisomyewa. Ti Museveni ajeewo ki? Ati ajeewo allowances.
No, allowances. The issue is give the soldiers enough money. 2, tusigaze obuntu. Nze mbagamba nti temuyina buntu. Lwaki temuyina buntu? Nti nze sinza kulya mmere ng'abaserikale bange tebannalya. Sinza bagamba nti nebwe kati ku Friday nina programu gyenkola ku saa 12. Era bwe tutuuka wano nga programu ewedde buli omu w'omutwala agenda ali breakfast kubanga okuva ewuwe yalize talidde. Kati abakungu balabirira abasirikale baabwe. Tuve ku luluzi. It must be the buntu. Omusirikale alina okulya, alina okusula obulungi. Yes. Nti abasamize nga Mama Fina. Bonna abakolayo tebalina mmotoka. Ne basala embuzi ne balya. Tugita accidental benefits. To working with Mirundi. Bw'omuseka ne bakuleeta okukuuma Mirundi. Olina okufunayo kye bayita accidental benefits. Ewa Mirundi balya ki? Bulungi. Omuserikale alina okufuna omuserikale n'abagambye. You raise the bar. When you want to get a security guard, nalebye omusajja bamugamba ti Mirundi twe kyamusobola. They have reinforced his security. Yafunye akagombe n'afuna n'abaserikale n'afuna naki. Negolooza abaserikale abo bennine 10 nti sibasiibula. Bakongedde n'abaserikale. Tukiyita kusiibula. Kati kitegeeze gye emitwalo 2 nga mbasiibula. Naye kakati gwe abasirikale 10 be bakuuma ze mundu 10 kati olwo abantu abalala bo mbaleseewa. Kubuulira emundu si ze zitta abantu kyekiri mu Amerika. Kati emikono gye tuyina buli mwayina emikono waliwo abakubiddwa engumi bameka. Is not the ngumi. Se mundu si ze abantu ba zitta. Uganda tebaagala kutta bantu. Why should we hire security people to guard us? We fear to kill Africans. Omuzimu kutta abaana bo. Kati omuzimu gwa Isima goyinza. Ngukwateko olabe. Kwateko omuzimu gwa Isima olabe okuwandakaza abantu. Emizimu gikomone jitira ddala abantu. Nakukutekenga late yo family ya musimu sigala mu omuntu. Linda ko muzeyi. Kati omuzimu gwa Isima muyinza okuzo. Nanakukutteko. Ne gujja ne gutta abantu. Nengukola ebyo kwagala. Eyo family abamusi temusigala kantu. Bawandakala ngampu buli mpunywefa mulambo kwa Isima nabo bagenda. Tukuyita kululuma. Ti omuzimu gwalulumye. Ngukolera akantu katono nyene gulumba. Chobola manzali yizita zisitya kufa buli mvunyu mu family yabwe bali gwawo. Tukuyita muteegu mu bintu by'emizimu ebyo. Emizimu mitu. Givane gitta baba na ebigwo. Kuyita kuba munyonyo ebigo mwenda nzira kuba omuntu ebigo ne yenyaga munyonyo mwonna ne yenyaga okwenyaga okumanya kwepamira ne mukuba ebigo mwenda munyonyo du tubikola tu omuzimu tukukwata ne gwogera abaaguse. Waliwo omusajja wano bamuyita Gondo Kabiriti akwata muzimu gwa Museveni nakuobwa minister. Kabiriti musajja muziba aloga president. Bamuleta wano mukaluna akaloga. Kabiriti wali. Ngayo mulimu gwe kuloga president. Minister yamukwatira omuzimu gwa Museveni ne bamuobwa minister naga no muwa sente. Nangamba ti oyakanye ne mugamba Kabiriti yagambye yakukwatira omuzimu gwa Museveni wali otidde n'okutya. Nagamba musajja nagamba nti naye agamba ne mugamba nti yegwe temuwa sente ze. Fo omuzimu fo betuba twebasa ekiro. Tubeera ne baafu wansi omuli amazzi omuzimu tegufuluma ekitega tekirinya lusozi. Emaneke myamanye bya Linda ko muzeyi abantu basula ne baafu wansi zirimu amazzi. Omuzimu go bali megukwata. Omuzimu tegufuluma. Kabiriti yakwata omuzimu gwa Museveni nakusabira obwa minister. Ne waliwo yakanye yali yakanye omusasula. Kabiriti nali obuuka. Kabiriti akulogera abalonzi n'owangula. Kabiriti wali wano. Mulogo w'amaanyi. Musajja muziba wali. Kabiriti nti oto mwana wange kakati kukabuli nkolezako Kabiriti kokkewa mutemudda nembatta mwina nemba malawo tuguyita muteego. Omuzimu gusobola okutta abantu ne gubamalawo nga mwaguzuukusiza. Nga naguzuukusiza. Kati n'omuzimu era gusobola okwogera abaagutta. Kayitegeeza omuzimu gwa Isima we bagujjayo guyinza obbabuulira. Nze ate science oyo mbadde simumanyi nti asoboka.
emikiziba omukazi yali alima natta emisota enegifaanagana esemukala nafiirwa abaana be bana ku sipooti. Omukazi yali alima natta emisota enegifaanagana abaana be bana ne bafa kati bamutwala eyo. Oli omusajja muzibu nnyo kuno butambalangako kaafuuwa firimbi ku ssaawa 7 emisota gyonna egy'ebika byonna ne gijja ne kabuuza emisota nti ani abanja ono atamubanja agende. Emisota gyonna ttimba masalambwa biki byonna ne bigenda naye omukazi omusota gwe yattira abaana baagwo gwe gwasigalawo. Musajja namubuuza nti emisota gye watta gyali gifaana bwe giti nti ye n'akamula eddagala mu luleeba. Oluleeba kati ku luleeba tolumanyi. Oluleeba sirumanyi anti lwe lulagala lwe bakola bwe bati ng'oluwumbu. N'amugaa nti kaakati mbakoledde eddagala obukku okke mwenna munywe. Omukazi yakka n'omusota nawe abaana baate basigaddewo ne bawona. Mubiyita byakuzannya muzeeyi sooka olindeko sitoole eyo. Omukazi yatta emisota ena nga gifaanagana abaana be bana ne bafa n'agenda ew'omusawo omuganda oyo gw'ogambye. Omusawo n'ayita emisota gyonna saa 7 emisota gyonna ne gijja n'agigamba ani abanja omukyalo ono yabasigalawo egimu ne gigenda wasigalawo guli gwe yattira abaana nti gifaanagana ekyo gye watta n'amukolera eddagala gwe wattira abaana nti gyekyo gifaanagana n'akwata eddagala lyo n'aliteeka mu luleeba mukke munywemu n'omusota omuteego gukome. Mutuyita baakuzannya ne bamututulya mutuyita baakuzannya. Twambala amasuuti amalungi mutuyita baakuzannya. Goleza sebase tebansitanga singa baakutta dda. Ebyewaffe gye biri bikuba ne bikuba ne bikuba ne bikuba. Olikono akalina omutuugo kalinga olukosirwa embizi kanere haikane help Mirundi tujibu genda ogwenyoko. Kati muzeeyi olwo poliisi wagivuddeko twategeeraganye ne poliisi. Mwatereegalanye ne poliisi anti bambi nze amweriyo lisinga bwalaba omusajja mu Pakistan nze mbagamba if you want to protect your credibility nga poliisi credibility virginity you lose it once. Become a lizard not a snake. Help people. Omusajja mu Pakistan yankubidde essimu nange ati Mirundi nkumanyi n'Oluganda nduwulira naye wankubye nnyo mpabidde ab'MTN bwe babadde babba emmotoka essimu baagijjeewo ne mugaa nti nze ekyannumye mwana kwogera kakati kweteebereza bagambye mbwe yaguze emmotoka osiwe kaliisizo alinnya kaliisizo amukwata tebagimugjeeko kati kitegeeza poliisi nayo eri involved mu crime. Osiwe kaliisizo emmotoka bagimugjeeko ekitegeeze ne badde raketi naye emmotoka gye yaguze teyategedde nannyiniyo nti eri wero documented. Ebiwandiiko bakoze biri fake. Tegeeza n'abapoliisi babbira babbi. Naye tebamanyi kubba. A chief must have a sharp memory. Ayina keeping a footmarks. Kati omusirikale agamba atya nti emmotoka twagikuzizza osiwe kaliisizo. Naddira omwana wange n'amugamba nti emmotoka ya mwana wa Mirundi amukange ne bamukuba mu kkumiramba kange naganye has been ringing me I refused. So tudde ku kiri ekya poliisi mwategeeraganye. Yes, because I know as a realist nti poliisi naye enoonya survival. As an institution. Police was captured. By the time Kayihura we yaviiramu nga a court of the police mulimu b'amagye. Police kati ejjuddemu magye. Tebatraininga the best spy intelligence officer we are having in this country. Muhwezi otafiire netumukundi ne gundi Katabazi ono wa MISO naye mulungi. Katabazi mwana muto tali ku grade y'abantu. So basipaya abasinga mu Uganda bali basatu. Jeno Muwezi, Jeno Tumukunde ne Jeno Tafire. Yes. Bebambega abasinga mu Uganda betuyina. Bazi anti bwofuuka MISO boss. Overhaul of the structure oleta ababo. Kubawo nti bali ba professionals. Muhwezi bwe yagiyingira mu kitongole kya MISO. Yaleeta beewaabwe lukungiri. Beyakola nabo. Omukazi bw'aba agenda okufumbirwa agenda n'omwana weewaabwe anamwasize enku omwana wa mwannyina. Kakati mwe ne mukola structure bikikya. Nti Giso waffe y'ono nabwo bubizi ku kyalo n'akuba n'abaka abasajja. Tukiyita security service nti abaserikale bonna abawummudde
bemumuza ba reservists bonna basigala bakyakola security nga mubawayo ke mubawayo naye muzibba sente muzibba nti wagiso nako para ala disi mubbi wataka. This way the problem is toina ala diso mubbi wetaka oina gisa bembizi ku kyalo ali abubizi akwana bakaba security batesobola but security nene sasula jemba sasula nayo sente ntono ferongo time security ti many people nakati wali wankubira esimu kati many people abankubira amasimu bonna bagala kujoininga mu hozeze camp they believe kakati olwo abatemu tubafunye tutya engeri gye wategeraganye ne poliisi abattayisima bo tunabafuna abapoliisi nabagambye ekintu kimu nabagambye abapoliisi nti to me I'm not inciting the police. I manya the public. I know that I'm very influential and the public enjagala nnyo naye muyina statements zemukola. I said if you don't produce the killers of this man Yusuf Isima nze nga mbaleeta ate sabagamye nti mbaleeta mu public I will write to Afende Muhozi and Gundi head of side magambo kuba ye magambo tannayonooneka magambo is not but has Museveni helped magambo to build up a nuclear Gundi a nuclears reports zonna zebawandikanga nga nakalema ne nalwesho bazidokitalinga they were doctoring reports security reports zeyawandika twatuka ekiseera nga bazikwata kakka bagala mukwata kakka nankubira esimu MISO jangu ono ne report file zange kako ne yali akulira iso sazi kimayo bali bagenda ngale bamwefuulidde bamukwate so we must train kati yedi wa iso atakwatibwa atya luyali anti ayina files ye yabuulirizanga n'azitereka the killers will be known in the future abatemu tujja bategeera maaso that's why nti succession battle ya Uganda nzibu nnyo nti abasajja baagala okukuuma ebizigira byabwe bakola ebintu byonna nga bamanyi be bajja mu buyinza tibakola ebikolobero kati baagala kuvaawo kati bajja kuvaawo kati baba be bayina okukuuma bye bakola byakibajjeemu kakati what's their future ate bamulumbye they are going prepare. I've written a book back to the same mujini prepare for hostile regime prepare for hostile Muhozi prepare to live with the people you have humiliated like me like a kadaga like a nachobe betu muniako you are going to live with us kamba buli incident serwanga taliyo ba yajja mu Kampala kakati serwanga nga bw'amaanyi nnyo najja mu Kampala n'ava mu nsiko ne bamuyoola naye serwanga lwange enkwata gye bamukwatamu yali adduka mu Kampala ng'alaga Bugerere ayitire yayingire nze nali mbimanyi serwanga lwange agenda okulaba omusajja gwe yadduse e Kampala ng'emmotoka gy'alinnye yeebugerere naye mwali bagasimbaganye kaali kamatatu ne bayoola serwanga lwanga bavi ne bamuteekawo ekyawonya serwanga lwanga abenaala bawamba kago plane eyali egenda okunona ebyokulwanyisa emisiri ne London ne bagisuula e Kasese Kayire yagiwonera watono Kayire yayina eddogo ng'eryange yali agiyingira n'afuluma omusolo ne gumuluma asanga ekeje nemwe eddogo muli fe tuyina eddogoti tuyina eddogoti muyina sente tuyina eddogoti ngenda nemulaba nayenyika nayogera n'abogola n'akola tonsobola emisamba gyewaffe gikubagwe ne gikuba ne baatule kati bo bali balina sente mwe muyina ddogo olabe fooke ekoza mu bakuli ennene nga naye yeewese muyina sente tuyina eddogoti tuyina eddogoti muyina emmundu tuyina eddogoti eddogoti ng'olirina nga lyawaka oyo talina kyasobola kunkola nakalwala kinyinya mutwe mwali munzigulako olutalo nga munzigulako lwaki mwali mulowooza ntuyinza okukkiriziganya nze nabatwala waffe kakati kugamba nti bali abenaala ebaali bamaze okuinfulutinga ki security bawamba ennyonyi ne batase lwanga ennyonyi neekomawo bawamba ennyonyi
abenara abayoerero salimu sali yanyumiza nanga twatudde nagaga sajjaawo netukawa pasi Philippasi mu Luweero tusisinga ne bombo tuwambe gavumenti era Museveni yali bweru London nabaga temulangira balangira bateshina Muhoozi talina bano kyabaagalamu Muhoozi doesn't need you. Muhoozi has taken over power. Yeah, Muhoozi is unstoppable. Sasa amuyimiriza. And two, tebasensinga. Museveni nabagamba nti abakola NUP yabayita n'abakozesa gonde agreement apology. Abakola NUP president yabayita. Ababyama baati. Muzei abakola NUP bali benale. President nabayita nabawandisa apology. In their handwriting. Etegeza NUP yakolebwa bali mu government. Benale mbenyi. As a average was a strategy. Nti singa Museveni agenda ani atulwanizira. Nabone bakola no. Bobi Wine amusada munamubba. Oliro ya bilioni 5.8. Bobi Wine yitadde kuwavuwala. Naye yagenze n'empuuka. Bobi Wine bamwa bilioni 5.8. Amusada amolyo oyo omufere. Ababaka ba parliament. Era nkubulya mu nupu waliyo kyalimu. Naye abanupu basasulanga half. Ani yabasasulya half endala. Linda ko omulimo gwa Bobi Wine gwali gwa kunoonya babaka mu parliament. Yes. Naye nga beenalimu gwe mulimo gwa. Era nabanalayizigira tear gas. Ti Bobi Wine tear gas bamututte mu kyalo. Mu kyalo Museveni yajja obululu. Notwala Bobi Wine mu kyalo nokubayo tear gas ente zife embuzi zife obukadde bufe abaana bakolole. Look at tear gas. Ate boyokera boti kubanga ogaba kadi mwene yopi. Why munupu nti basigala ba nominations nga bali sure nti oyo musajja oyo bamuyitani oyo omulamuzi ate bangama omulamu kakulu oli omulamuzi ono banga wini je yafumbiro mulamuzi kyo yawaini yopi ekibiina yasala omusango ogwa nupu yo omulamuzi oyo yani bamugamba mbu Museveni agambye kono akole gulu kusirwembizi olobulimbya Museveni budde how do we make ourselves relevant kali kubaka kali no rutondo kali ngolo akanukanga amazi kali kagenzeyo sekana mulamuzi sekana yabagamba ti oba Museveni ayagala ekibiina kya nupu nkisazeemu ampandikire ebbalu nga balimba Mukoti nga bagenda okuli omusango gwa nupu bagamba omulamuzi sekana asazeemu NUP n'agaana. Okimanyi nti Bobi Wine okujjayo omusango yali amaze okulya ddiiro ye nga ate waliwo atamanyi omujoze ennyo muyina ku likodi ng'akubira owinye eddolo amasimu nga yina wera chief justice kendi mukubene yajja kudduka buddusi alidduka nenadduka kati Bobi Wine okujja omusango bamusasula ogujjayo mu kooti bali jaligenze mu nullification High Court of East Africa akaluba bagenda kasazaamu mu Court of East Africa Bobi Wine ayamba government byonna bye baakola ne bakubira Bobi Wine wa ne bamugana okusula ekiryandongo ne bamu I wrote it illegalities zo zaali nnyingi mu kalulu ako kakati nze bana abasajja mbamanyi nnyo naye sirikolagana kona kati nze mukuwoza nnoze ku ttale Museveni yasiba embuzi watali muddo naye nina okukkiriza banniemu ne kati empuga agenda muhonorable mpuga agenda kuddawo nesimu ne baŋŋamba we are counting the civil servants tukwetaaga genda oyite nnyoko they are counting civil servants era ŋŋende ntuule nabo ebyo byonna ono yabikola ono apanikinga nze nkyeyagala gavumenti kati mba civil servants okuyita kyabadde ki era tokiraba luli bwe baali bampise ne mbaga nti musayininge era kati bampita ono yatagala nze nasalawo dda Muhoozi yanzijemu emyaka 14 ne bakuba ne maama wange amagulu ne bagakuba jjajjaawo naye Museveni yabawa sente zange 5 billion omukono azikwata kati mwana masekamo omukanada n'abaana asikwata mbu alinda bako nswera amazi kati olutalo lwa Bobi Wine ne honorable nabalabye nga bali ne professor we shall not accept this even our marriage kill me olabe bakubene byoyina babijewo
kakati mzee njagala tumalirize ekyogere likugwe mutwe okunya ku bantu kugwe mutwe okoma okunyanga ku bantu fununo waniya wabi njagala tumalirize watukuba ne tukiza engeri yo byemu mukozi n'omulumba mukozi yaganya obasinkana njagala tumalirize mukozi aganya okukwata essimu na mukozi ye nanda kwata simu nayo yingide mu bananta kwata simu bamukubira takwata ni chema atizi nabalabye nkabooge twabalekedde simu tebaje ko ne mukozi nanda kwata simu twabale joko li omuvubuka ono limugwere mu ddala teyo omuntu. We cannot allow this man is cracking our marriages. Who are you? Never said muvuddewa. You found me in the media. I come from a rich family. Namu mutubuli family za mumuva. Joge sana mutu nyako ne mutu nyalako. Ntinje nja kujja njogere namwe. Emyaka 10. The professor told you I will handle Mirundi. Put his man on his account, I will handle him. I know kuja. Sije kuja. Siyogera ko nawe kunsi. Kale mzee tumaliriza. Yes, maliriza. Ejogere muniyesa ku bantu. Akamanza akamutwali wa mukoza amukubidde. Jeno mozi ye nanta kwata simu. Nanta kwata simu yajiganyo. Simu yaganyo jikwata. Unakulamba tebakubira gomongezi. Nanta kwata simu. Bakubire janti je kubuli. Timukozi je pere bize. He doesn't need. Oyaiko saa 10 aina jalaga. Aina sajala. What you need to do, go back to the president and tell him, you told us to apologize to this man. The man has refused to meet us. Badewaga president. Tijeno mozi aganyo tu meetinga. Nemuloza ndi muhozi tanyiga. Kubye bamu. Nemukuba ne mumwonona. If I had not intervened, ate mu busiru bwabwe ne bagende wa president badi meeting. Abasajja bannakenya twabasinkana ngaba mama kati kiro kirekawo abatango odoyi ababadde balwanyisa Jeno Muhoozi Minister wa ICT abo bakulichas of the past batango odoyi kulichas of the past kulichas of the past tango odoyi tebakyalina mugaso kulira okulondesa mwene mu Professor tango odoyi Jana mozagenda ita mwenale. Kati omuserikale abadde abeera ku Katonga. Akyayina omulimu. Ate Katonga yaguddemu. Ayo mukama otendezeze bwe. Oyo tango do itaina. Tango do yatya. Atebye yakole makerere. Tango do yatebye yakole makerere. Naye waliwo ekiseera bwe kituuka kabuli baagibuuza. Kabuli baagibuuza nga mwenyina wa nabbi afudde. Oyo abasembe batusinza details. Tinayona amumira. Naganti atenze kasaba nsimu ninokwesimira kati tango doi kabuli ye yesamiete political kabuli byakole makerere abo nabatadon kabuli ye yesamiete mukula nambole kabuli political kabuli ye yesamye bwe kabuli zeina kwetamira kale political kabuli